Buterevu ku BBS telefine amaaso ku ggwanga ya program lunaku lwa kusatu mwezi gwa Mei mwaka gwa 2019 ennaku z'omwezi ziri 22. Webale kola nensi ya kola si yakulekana program eno eyitibwa amaaso ku ggwanga nga bwe nkugambye omwanju zinze Steven Danstan Busulwa ni muzukula na mami bwama akwagaliza byonjagaliza. Njagala kwebaza atulaba ku Facebook live streaming kwetuli abali bweru wa Uganda kyemukola kya Tendo South Africa Denmark, America, London, mwenawe era contributing a program eno kyemukola kirungi. Abali ku Star Times, Go TV, Zuku, Azam, amune DSTV. Mwenambala musamu ngeri njawulo. Gamba muno program etandise ali mu motoka agirabire ku simu ye ku Facebook live stream. Nga bulijjo njagala kujjukiza nti aba Friends of God Garments bakwambaza go omwami n'onyuma. Bapangisa amasuuti, batunda amasuuti, ate n'engoye endala zonna eza casual, eyagala weekend, office wear. Gwe omwami weka gwe gonjogerako obasanga kuna Maganda Plaza omwaliro gw'okubira edduuka F17 ebintu ne bikutambulira bulungi ng'onyuma n'olabika ng'omusajja obuvunaanyizibwa. Olunaku lwa kusatu nga bwe ngambye olunaku lwa leero nkyaziza mwami Alex Mukulu ono muwandiisi oba muyiiya mu luzungu tumuyita creative economist. Tutunulira nsonga za njawulo kubanga buli mwezi mufuna ntubaako bituwaayamu naye n'otwala kyoyagala kyotayagala n'okirekera abakyagala ensi bwe tebwetambula. Afunye ebizibu kusaasidde afunye birungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mwami Alex Mukulu nkwaniriza ku telefayina kusaba obabuuzeeko. Abatulaba abatuwuliriza mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga obudde bwammwe oluusi buyinza okubanga butono ate oluusi oyinza okubanga tolina kyokola. Gwe ali wano oba ogamba oli alaba n'asalawo atulabe naye kwegamba ekyo si kikulu. Mwebale nnyo okutulaba BBS tubeebaza buli kimu mwebale. Alright. Nyewe mukadde wa Alex Mukulu webale kungoberera era nja kutandikirawo kuwayamu ensonga nyingi ezigenda mu nsi. Tulina aba people power n'aba gavumenti y'abantu people's government batta omukago agw'okukolaganira awamu okulaba nga baleeta enkyukakyuka nga 2021 wasembera oba nga atuuka. People's government yekolebera Dr. Kiza Besigye n'alabye ne letterhead yakubisizza kati awandiika nga president people's government. People power kulembera Honorable Kyagulanyi Sentamu mbaka wa Kyadondo East ate ne tubeera n'owa Ebebo abasita omukago. Twalaba ensonga za Haji Abdallah Kitata n'omukuumi weeso wali Ngobi n'abala 11 bejjereze omwenda bejjerezebwa abana ababiri ne gibasinga ne basibwa emyaka 8 emyezi 8 n'ennaku 6. Olukiiko lwa iPod lwabaddeyo ku Protea Hotel Entebbe nga mwetabiddwamu ebibiina NRM, Jema, UPC ne Democratic Party. FDC yagambye tebiri mu makulu tuyinza kubyetabamu. Ensonga endala olunaku lwa leero General Gregory Mugisha Muntu former army commander former FDC president alongoze ekibiina kyabwe batuganyikiriza ekibiina kye kubanga si ky'abantu. Kibiina kyabwe kya Alliance for National Transformation ANT oba ANT afunye abantu no bangi abaka ba parliament ebikonge mu FDC gye yali na BNRM abamu ne babaayo tunabitunulira. Naye kusooka Mwami Alex Mukulu omukago guno ogwabeererawo nali sinna kufuna aba gavumenti y'abantu ya people's government ya Dr. Kiza Besigye onosonyiwa okusaanikiza mu byobufuzi naye ennaku zino ebitambuza ensi. Ne Honorable Kyagulanyi Sentamu ne tiimu ye baagamba katukolaganire wamu tusobole okujjawo. Baagamba nakyemalira awangamidde mu kulembeza emyaka 33 statement nagirabako. Mu ndowooza yo mu ndaba y'ebintu enkolagana yaabwe neesobola okuvaamu ebibala bye baagala oba bakootakoota mu gaalumonde. Muyinza okuvaamu ebibala naye nga bikaawa. It can be fruits ne fruits nga ziri sawa nga zikaawa nga bolaba enniimu oba nakyo kibala. So bijja kuvaamu ebibala of course birina okuvaamu ebibala. Nakyo gamba bijja kaawa biyinza okaawa bijja kaawa biyinza bijja kaawa kubanga twakikolako dda mu 6 mu 6
ne tugamba Obote nayegatta nani ne Muteesa. So okwegatta twayogerako mwami Busuulwa luli wegatta lw'amaanyi oba lwa bunafu. Gwe agamba nti emirundi egisinga wegatta lwa bunafu n'okuŋŋaanya oweze. Kakati bano abeegatta nene kanzire ku kyenjagala nze okugamba nti tulina ekintu kye tuyita amazima ne wabaawo ne kye tuyita ekituufu n'ekisobo. Ekituufu n'ekisobo bye tuliko kaakati naye amazima ki? Amazima n'ekituufu waliwo enjawulo? Yeah. Right and wrong and the truth. Osobola okuba n'amazima naye nga si matuufu, oba osobola okuba n'amazima right and the truth. Waliwo ekituufu, waliwo amazima. Ekyokusatu kibadde ki? Amazima, ekituufu, right and wrong. Ekisobo n'ekituufu n'amazima. Byonna byanjawulo. Wenjagala okutegeerera obulungi kubanga ekyamazima ki? Ffe tugendera nnyo oba nammwe aba media mugendera nnyo ku kituufu n'ekisobo nga temugendereze ku ki? Ku mazima. Kakati njagala nze nkuwa ebintu byange. Tulina abantu abafu nga balamu n'abalamu nga bafu n'abafu nga bafu n'abafu nga balamu. Kati twebuuze obifunye bulungi. Kati nze womusaabuliza kati ate oli andaba ekapeke mu Kiboga disitulikiti. Abafu waliwo omuntu omufu nga mulamu. Mufu nga mulamu? Yes, nga talina kyaliko naye nga waali nga mulamu. Ne wabaawo omuntu omulamu nga mulamu nga byakola birungi biraga kiki? Obulamu. Ate ne wabaawo omufu nga ate mulamu. Nja ku example nga tugende ku muyimbi nga Fire Lutaayi. Buli Christmas aba mulamu olw'ennyimba ze zikyaka naye mufu. Waliwo omufu nga ki? Nga mulamu. Ate ne wabaawo omufu nga ye mufu nga talina kyeyakola ki? Kyeyaleka. Tetumujjukira namujjukira. Oyo aba mufu nga mufu. Waliwo omuyimbi yakibwanga Mentoni Sama. Oyo mufu kubanga sikyawulira kayimba ke n'akamu. Bwe ziba nga tezikyakola ennyimba ze zeyayimba then mufu. Ne wabaawo omulamu nga mulamu nga kwegamba byokola byaki? Kati gwe mwami Busuulwa bw'oli awo siyinza kuga nti oli mufu ng'oli mulamu nedda oli oke. Naye waliwo abantu abafu nga balamu. Kakati bw'obikwataganya nekyekubuuzizza tubuuze bano abo b'obuuzizza. Besigye mulamu mufu oba mulamu? Besigye agwawa, Kyagulanyi agwawa. Omuntu ayinza okuba omulamu nga mulamu, omuntu ayinza okuba mulamu nga mufu, omuntu ayinza okuba nga mufu nga mulamu, omuntu ayinza okuba nga mufu nga mufu. Simanyi oba okigatta. Nkigatta naye okigase. Kakati bwembuuza Besigye Dr. Besigye muki? Ye amanyi. Nandigambye ebikolwa bye byakola biyinza okuba nga bimuteeka mu masaabiri nti mulamu nga mulamu oba nga mulamu nga mufu. Nkize nkiwulira. Kubanga ebyo byonna bye bakola olwaleero bakola nga bwe gambye ekituufu oba ekisobi naye nga tebali ku mazima. Amazima gali ki? Nti baagala ki? Naluli twakyogerako katono. Baagala ki? Kyebaagala kye bagamba nti baagala
nkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga. Yes, ekyo si bwe balina okyagala. Baani abalina okukyagala? No, ekyo kibaawo kyokka. Kyenje ejjeetya nga tugirwaniridde naddala politikali. Teweetaaga na kulwana n'omulundi no. Enkyukakyuka yo ejja oba oyagala oba tokola ki? Toyagala. Enkyukakyuka ekutomera butomezi. Owulidde? Kakati abo bonna beegasse. Sudaani enkyukakyuka yabatomedde butomezi oba bagikoleredde aba agenze ku street. Okay. Naye kyabatutteera ku street kyabatomedde. Owulidde? Lwaki bulijjo tebakikola? Obulamu bulinga nga accident bwenekwata baddu nekuba. Kati nga gwe mwami Busuulwa emmotoka nekutomera enkya noofa. Owulidde? Enkyukakyuka yo tosobola eringa mukoka omumanyi ng'enkuba etonye mukoka n'ayita tosobola kuziyiza mukoka. Enkyukakyuka eringa mukoka. Kati abo abamu Egypt Sudan balinga enkuba eyatonye ne bakwatibwa mukoka ng'erina kuyiringita oba oyagala oba toyagala. Bw'omuzibira wona ayita wali. Bw'omuzibira wona ayita wa. So enkyukakyuka eyaffe wano okay bano bayinza ogiyambako okubeerawo naye tebayinza kugireeta. Not necessary. Yo enkyukakyuka yereeta yokka oba oyagala oba toyagala. Kiringa nga bw'onoova mu primary school n'oyingira secondary school n'oyingira high school. Oba omuntu ayagala oba tayagala, Besigye abe nga ayagala oba Museveni oba nga ayagala oba tayagala, enkyukakyuka yo erina okubeerawo. Lwakuba kisinziira ddi oyinza okuba ogyagala ogisabira ebeewo mu bwangu nejja 2-5. Twakyogerako oluli ne kugamba nti abantu abasinga ebizibu byaffe nti tulowooza nti enkyukakyuka eteekwa kuba mu kiseera kyaffe kyetwagala. Yes. Naye singa ozukusa omusajja eyafa mu 1905 n'omugamba nti wa tulina mobile phones kati haddayo mu ttaka sijja bisobola. Sijja bisobola. Kakati bano bonna nga bwe tuli nabo baleeta enkyukakyuka. Enkyukakyuka kyeki? Enkyukakyuka kyeki? Tewali ayinza kuleeta nkyukakyuka ejja okusingako byebyo bye tumanyi bye twagala ne bye twetaaga. Obwavu bunaggwaawo. Besigye bwajja obwavu buggwaawo. Ani gundi beyamafuta eneka Bobi Wine bwajja obwavu bunaggwaawo. Nedda tebujja kuggwaawo. Nga Bayibuli naye kugamba nti abaavu muli nabo forever. So abantu ffe tuli banafu abawuliriza abantu bano. Tuli banafu nti tulowooza nti waliwo Mesaya ajja okujja atuwonye byetukola ki byetuliko. Museveni ne gavumenti ye nakyogerako wano ne mwami gundi akola ku BBS. Aleeta ddembe. Ani aleeta ddembe? Mwami Museveni yaleeta ddembe, teyaleeta mirembe. Yaleeta eddembe. Yaleeta mirembe. Eddembe lyeriwa, mirembe gyegiriwa. Eddembe kwe kubanga osobola okunywa omwenge essaawa zonna z'okola ki z'oyagala. Okubanga oli ku ki nga kati ebiriwo okuba obwamalaaya okola biki byonna temuli makulu. Eddembe lyeryo. Naye ate gwe omusajja gwe mwami Busuulu omanyi ne ku Bayibuli eddembe omwana oli yagenda gwe bayita prodigal son yazaawo yasaba kitaawe eddembe n'alifuna naye ono yasigala awaka ye yafuna mirembe. Kitaawe n'amuga nti nkubuuli gwe ebyange byonna kiki oli muleke. Yali azaayo akoze eki? Akomyewo.
emirembe kwe kwebaka ng'ensiri tezikuluma. Nkuwulira. Emirembe kwe kuba nti buli kimu weekiri. Bw'otuuka ku luguudo emmotoka we ziri zijja okukola ki ku budde. So si gwe kuteebereza nti oba nkole ntya boda sijiraba sikola biki. So enjawulo y'emirembe n'eddembe ekyo. Yeeyo. Yes. Mwami mubufunzo ga President Museveni yaleeta eddembe. Buli omu kati yeetaaya. Naye emirembe tewali. Yeebaka weebaka bagamba mbu twebaka kutulo. Ekyo nalyo ddembe. Naye nga ddala okwebaka otulo mirembe. So tulina okunoonya bano bonna abeegase abakola ebintu bino byonna abaagala okukolera awamu. Yes, baagala kukolera awamu. Lwaki? Of course bateeka okukolera awamu, naye nga at the end of the day kiki bagenda okukyusa? Tokiraba. Tosobola kukyusa kintu. Ne mwami Museveni yennyini tasobola kukyusa kintu anymore, kubanga ensi erina dynamics zaayo kwetambulira. Abaana abato olwaleero balowooza ki? Obuuza omwana omutono oyinza n'omubuuza nti ani president wa Uganda nga tamumanyi. Okikkiriza oba nedda? Kizibu okukkiriza kuba ennaku zino president ng'oli mu Uganda abaana babasomesa mu masomero. President wa Uganda Museveni. Ate abatasoma kansooka enveeko eno ye mwami Alex Mukulu. Tukyagenda maaso program amaaso ku ggwanga akamala okukola ku nsimbi zino komewo tugende maaso tovaawo. Program ku BBS telefayina eyaffe tuli ku masengere wano mu studio zaffe we tusinzira okuweereza. Nze Stephen Danstan Busuulwa njagala kukulamusa yenna ali eyo gy'osinzira okulaba telefayina eno naddala abali mu Busiro South, Katabi Town Council, Kajansi Town Council, Busi ne Kasanje nti jambo. Mu studio nyina mwami Alex Mukulu muyiiya muwandiisi creative economist mu lulimi Olungereza. Tukubaganya birowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Mwami Alex Mukulu nga njagala kuva ku nsonga ya people power people government. Enkolagana eno gye baalangiridde ani yafunyeemu mu kwegatta, ani abadde yeetaaga munne eyagenze wa munne era gwe kikolera kino? Tewali afunamu nnyo. Bobi Wine yakoze ensobi etya okwanguwa. Bagamba toteeka wayini mupya mu maliba amakadde. Bayibuli toteeka wayini muki mupya mu maliba amaki amakadde gayinza okwabika. Ate toyinza kuyigiriza mbwa enkadde obukodde obupya. Tosobola. Tekisoboka. Kakati ono nze ku bwange era bw'aba mpulira oba ndaba yandibadde alindako n'akwata ekintu kyeki womu yeka. Naye toyinza kugamba nti ndi mulamu ate n'okwana alina olukusense kati bwe lukwata onenyane. Tewali. So Bobi Wine yabadde atandise ekintu kye very bulungi nnyo singa abadde mugumiikiriza ekimala, kubanga Bobi Wine okwegatta ne Besigye tumumanyi. Kimutoolako kimwongerako? Kimutoolako, tekirina kye kimwongerako. Bobi Wine azze abadde ali clear ng'abantu bwe boogera ennaku zino. Kimutoolako nnyo nti kati abantu bagenda okutandika omujajinga nani Dr. Besigye. Yes. Ate ng'oli Dr. Besigye Bobi Wine yetamanyi Dr. Besigye kyayagala. Abo ba Dr. Besigye baani simanyi omulala ani Mugisha muntu bonna balina ebintu byabwe tosobola bitegeera. Toyinza bitegeera. Kakati ye ono Bobi Wine agudde mukaki
mukatebe bakayita katebe ali mukuka ya kubanga kyekyo mistake gye twakola mu 6 oboto okwegatta nani ne Mutesa byebyo so yandibadde onaagumye n'atwala ekintu kye bulungi kuba kibadde ky'abantu ekyo nja kikomyawo mwami Alex Mukulu nkutunuze musajja yali nfanfe wa system eno Haji Abdallah Kitata yali mu Lubaga osula mu division ya Lubaga chairman wa NRM nga wamaanyi ntero gamba abantu wano ndi omu kuba civilian we nalinda binga bamaanyi nga asagulira ne presidential motorcade kubo naga president ajja nayimirira motoka ya SFC maso naga muderi era nga afuna ne directive akola operations za president n'atwala abantu wa president nga tamanyi na ba minister akubira DPC namugamba oyo mute n'akubira EGP namuga DPC we nagala mayita gakukyusa enkera tosula nino oluyimba lwange omusango gwo bwavu oba ulwero neŋŋamba abeegulumiza bali bakakkanya amalala ge gasooka ki ekigwo kitatta n'erinnya lye lyennyini bw'oligenda ewala lirina amakulu mangi kitatta talina musango guli awo nti kino oba kiri naye kitatta yakozesebwa oba teyakozesebwa simanyi naye abantu ng'abo tuli bangi kyenkugambye kiri nti omufu nga mulamu owulidde kitatta mufu kati oba mufu kuva luli wonna byonna byeyakola ebyo wabawo mufu yafa naye nga mulamu kubanga kiki ekiriwo kati bw'okitunuuliramu n'okipima nti kiki ekiriwo lwaki bamusiba ekimwagalako yalina kyeyita loyalty at all cost ajja kudefendinga mukamawo oba akubye minisita naye mukamawo yaani mukamawo mulamu mukamawo ye first citizen president gwe yali akolera ye mulamu ekyo nsirise simanyi mwami busuula mulamu oba nedda simanyi mulamu oba ombuulira mulamu oba mulamu mufu oba mufu omulamu byonna ebyo tekitegeeza nti bw'obeera mu position kati nganzi katugambe nembeera nga nkulira group ey'abazanyi b'emizanyo tekitegeeza nti ndi okay naye gwe ate olina obuvunaanyizibwa okumanya nti siri okay oba ndi okay n'ongoberera oba n'otongoberera oba nenkulekaawo yes kakati gweogoberera buli muntu gwe todisaninga discernment n'ogamba nti ono sijja kugendayo tuufu so kitatta teyalina discernment kumanya nti kangoberera ono oba oli tebajja kunkolako kiki kyakubanga abantu mu nsi yaffe eno beefuula bamwefuulidde bakwefuukira lwaki tasonyiyibwa ani nga amusonyiwa gwe yali akolera emmundu zebamulanga zavanga mu gavumenti yenyigi yali aweereza omanyi kooti teyagala mazima yeetaaga bulimba bujulizi obujulizi bulina kuba bwa mazima no ne bwe buba nga si bwa mazima kooti yo teyagala mazima nti nayogera amazima mu kooti nosinga omusango yo eyagala bujulizi ekiwandiiko ekiriwa emundu walina pisto ya golodi yeno ebbaluwa yagikuwaane balina nogirira ne bagikuteekako ne bagiretanga obujulizi nga tewalinayo kyokutegeeza kooti ye eyagala bujulizi abalamuzi abo boolaba tebanoonya mazima bujulizi bwenkanawo bukulumika busuulu aleese ekiwandiiko nti yalina emundu gundi yagimuwa n'asayininga nti ye awo kooti weekolera naye ne bw'oyogera amazima agafaawa nga toyinaako bujulizi obwo okubulaga nti bwe buli oba mu buwandiiko ba muki kooti ekusiba
Haji Abdallah Kitata family yo ogigamba ki mu kaseera kana akazibu ebintu bye batandise bitunda famu bazitunze banoonya omusajja yali mugagga family ye erina kuguma teri kitaggwa kijja kuggwa naye nga siyinza kwogera kintu kyamaanyi nnyo ku family naye nze ŋŋamba bagume babe nga beesiga Mukama ekintu kijja kuggwa teri kitaggwa. Right, cabinet yatula wiki 2 emabega. Minister w'ebyobulamu Honorable General Sachengi yatwalayo paper ng'asaba president ya chairing ng'asaba ng'alaga amakampuni agave bwe Uganda agasabye licenses okutandika okulima enjaga for medical purposes, medical marijuana. Nga bagamba singa tunatandika okulima enjaga tujja gi processinga tufunemu eddagala lituyinza n'okutunda ebweru tufunamu ssente kwa kaakano gavumenti ekozesa obuwumbi bw'ensimbi okuleeta obusigo bw'enjaga mu ggwanga Uganda bwe bakozesa mu bintu eby'enjawulo. Cabinet of course waliyo mixed reactions ne batakiriziganya president n'agamba mugende mukyetegereze bwe kino kikola tujja kikkiriza kyakola tujja kigaana. Wenjagalidde ku ndowooza ya mwami Alex Mukulu ku nsonga eyo. Ebyo enjaga ne ba homosexuals byebimu si byebimu enjaga kirime ate nkugambye nedda politically obone enjaga tosobola giwera homosexuals tosobola bawera era wano kyatulema ndowooza okimanyi owulidde tekikkirizibwa okukola it is illegal homosexuality mu ggwanga Uganda teeka bamaanyi balisazaamu ndiki kyebiseega tebiri organized mu Uganda naye nga tekibigaana kuvaawo kale enjaga ne homosexuality ebintu ebyo birina abantu ababisindika lwampaka ate nga banene ensi nnene z'amaanyi ezisindika ebintu ebyo ebibiri owulidde tetulina bwe tusobola kuwona njaga era kijja kuyita tutandika ojjirimu kubanga ate nga nvudde ku political side enjaga simbi enjaga eweebwa ente eweebwa biki enjaga liringa ddagala naye gundi yaayo production yaayo ne trade yaayo yereeta obuzibu naye nga sirowooza nti ekyo kijja kufeiringa kijja kuyitamu naye ngeri gyogambye nti eriko ebirungi kitegeeza egende mu maaso eriko ebirungi n'ebibi nga buli kimu kirina ebirungi n'ebibi yes nze gambye tosobola kustopinga njaga tekisoboka ogistopinga otya nti abantu balemu girimu kakati wano bagamba nti paliamenti ekkirize wabaddewo abalima enjaga abagirima gye bali nga beekweka osanga wali alina osukwetoke enjaga nagiteeka mu makkati eyo ojja tasubira kutuuka kati baagala bagiteekewa nga kyakyere ogirima ne mu makaago okola faamu n'oteekamu enjaga n'otunda n'ofuna tekisoboka naye enjaga ne homosexuality bintu bibiri bipushingibwa buli wamu abamu enjaga ebaleetera amagezi abalala ebaleetera obusiru amaanyi abalala twalina abatwa ewaffe nga balima naye nga banywa enjaga eyo mu kireku bwekiti naye nga bamala oginywa olubimbiro balima se bakola n'amaanyi naye kakati enjaga bajja gikkiriza oba baagala oba tebakola ki baagala kubanga si be bakireeta bano abaffe ba members of parliament bakireeta bakijjawo nti tuleme okulima enjaga
tulaba amaaso ku ggwanga e program producer nja musaba mwami Alex Mukulu bwe tubeera wano nno abantu babo tulaba abamu ne betwogerako olumu baba balaba kati oyinza okuba abadde yogera ne Honorable Kyagulanyi ng'ali awo awuliriza n'ayogeza ku TV nali wano ne Honorable Paul Katulubwa mbaka wa Lubaga South nangamba busuulwa nakula ne mwami Alex Mukulu mwampita twamuteeka mbakuse emmere abasirisiro abakuse emmere naga nali mulaba okikyusaako ekyo okikyusa kati oyagala kikyusa okikyusa mukuwa omulabe bwagamba producer mpa Honorable Paul Katulubwamu muyiiya omwita mwami Alex Mukulu tasula wala sula kumpi awo nampa ebika by'abantu basatu nzijukirako abasirisiro abakuse emmere enjukira Alliance Wanyana yamutwalira mu kitiiki musota oguli ku lwazi ne mugamba Honorable Katulubwamu olwomutwala otya nti ali mu basirisiro abakuse emmere wamulaba namulaba mwoli ate nze mungana view ye gyagambye nga kisinzira nzikuta musirusiru bwakusa emmere kuba bwakuta emmere abatalina kyalina kyalowooza naye ate era Alex yansesa nnyo y'omu ku basirusiru yali mu basirusiru abakusa emmere naye mwali kuba naye tetumulaba gyeyongera kuba kati gyali badde yeyongera yali badde afa bufi kuba tekyalina byakola kituufu naye nomubuulira is my father in this field naye ayina engeri Paul Katulubwamu yali atuddeawo nawulidde nabalabye busuulwa Katulubwamu kenyini yagamba abantu nti agenda kunoonya ssente mu parliament nti agamba kunoonya ssente yagamba naye mumpe ngende ndieko owulidde ne wabaawo emisango gye baali bamuwakanya n'agamba nti ye anaamulemesa akawogo ajja kufa naye alina ne Katonda we waka ali mu nsiisira asobola okusaanyaawo Katulubwamu ye yali mutu yagamba abantu nti nze njagala genda kukola ki kulya ne bamulonda tolina kyomunenya kati naye akuse tanakuta kwegamba kukulira myaka ebiri omuyala ne bwali ekyemisana ekimu akuta owulidde Katulubwamu talina problem yayogera ekituufu abala tebakyogera nze njagala nange kulyako nze nina makanika wange akanika emmotoka yange yaŋŋamba nti fe twawa Katulubwamu naye akole ki alyeko ekyamuzi yali alidde nnyo kakati Katulubwamu yalya naye Katulubwamu asaana yayige nti okuyingira mu parliament kuno kulina omukyusa nnyo asobole okuba nti ki alina ekigendererwa okusinga okulya emmere oba akawogo simanyi bakayita kawogo BBS Telefina amaaso ku ggwanga mwami Alex Mukulu parliament ababaka tubasasulira omusolo gwa OTT kiteeso kiri mu parliament wewaawo kyakubaganyizibwako ebirowoozo nti gwayita naye bayinza okubayambako ku ssente ezizo nange ezomebwa omusolo tubateekeko babeere ku Facebook Twitter n'ebirala kibayamba okukola emirimu gyabwe simanyi oba nsobola okiddamu ekyo naye nga nze singa nali nsobola okubeera mu bufuzi abakozi ba parliament tebandikoledde ssente ababaka naye era bakozi akati mbadde n'omuntu omu ng'ayogera n'agamba nti lwaki naffe tebali gyetusasulira fe abantu abatali mu parliament awuli lwaki ffe bagitujjako mu America eri free na biki byonna lwaki wano bagisasulira aba parliament naye baba parliament ekyo kiveemu nti aba parliament eyaffe wano mu Uganda banoonya buli ngeri yonna gye bayinza okukola ki okwekkusa so
era bajja kiisa ate ani anaabagaana ani anaabagaana bajja kiisa bagende mu maaso. Alright. Amalya kubuza jeno muntu atongoza leero ekibiina kye ekya anti okiraba kigenda wa omutunuliro otya jeno muntu agezezzaako ebyobufuzi nalina honorable Kamena agamba mukwano gwange oyo yakona mu byobufuzi ne wanaaleeta ki tajja kuva waali. Mwami Alex Mukulu gw'olaba otya jeno Girigoli munamagye mutendeke jeno muntu alina backbone bakiyita batya backbone mugongo alina omugongo abenga alina gy'alaga oba talina gy'alaga naye alina kiki backbone kiringa ng'omuntu bw'anaaba omukatoliki nga mukatoliki ne wabaawo omuntu anaaba nga tasobola kukivaamu oba mwavu oba mugaga so general omuntu ye alina kiki alina backbone yes alina omugongo tajja kwogera ate nkyayogere nooba kiki so nze kyenoonya ku muntu siwa gy'alaga politically nga muntu naye ye ng'omuntu yani that is all for me bwenkitwala character gw'omulaba ng'ayimirira ku kigambo takyukakyuka kubanga nze ndi mu theatre character is what we look for nti omuntu asobola okunywerera ku kyakola ki abe musiru aba abe mugezi kuba ne bw'oba musiru naye n'okinywererako nobeera ng'oli musiru consistently ate oyo omuntu omusaamu ekitiibwa kubanga ye akugambye ndi musiru so jeno omuntu sinza kugamba nti jeno omuntu ze mulabanga omuntu nti jeno omuntu si kibiina so kuva nze nalaba dda genero omuntu ng'afu ali mu magye he's a disciplined man. That's what I respect. Respectful. Producer kampeyo omu babiri basatu abatulaba batuwuliriza tutambuliraawo tufune ku ndowooza enamba y'essimu ajja kuteerako bwonkubira kendeza ku TV set yo anjala kujukiza langi ya swaddling ye langi yokka gy'olina okwesiga ng'osiiga ekizimbe kyo okumanya ebisinga ku langi eno ya mulembe nnyo teyiikayiika genda ku color centers ez'enjawulo mulimu ku Freedom City Entebbe Road waliwo emukono ku tawuni mu maaso ga Shelawe Ntinda wamu ne Kabuuso akulira na MM Pub ojja kusangawo langi eyo genda omanye. BBS telefina atulamu telefina yesebo kamange we bali kuweereza yesebo nze busuula ate ggwe amazima makulu ya Steven oliwa ndi mukoto kino matwale bomba kaja Saida bomba kulamusiza nange kulamusiza omukulu Alex Mukulu mulamusiza yes iyo bali so we bali kubayo na kusomesa gwanga omu n'okulambulula ku nsonga eziruma bannayuganda iyo bali kakati mukama wange nze gyagamba ku nsonga eno ey'ekibiina ekyomukulu Mugisha Muntu omanyi ekyomukulu oli akikyalise omanyi bagamba nasomanga batugamba nti try and fail than otatryingako n'olwekyo agezeeko bwekinaamukwata entegetege mu maaso anaatendewalirwa n'akita ku nsonga y'omukulu Bobi Wine n'omukulu Dr. Besigye ekirabanga bagamba nti agali awamu gegalu mu nnyama n'olwekyo ekyo kikiinaako muziro nga omubaka wange Bobi Wine yasobodde okukireegerera ewala oba n'agamba begatte Dr. Besigye kikiinaako buzibu era begatte tumanye mu maaso tuyinza okulaba ebibala osi kyensimbire kukuuli kyenjagala ne bannayuganda ffena tuveeyo ekyavako basasulira omusolo bannange ekyo kyomubutuufu amazima ga Katonda mu ggulu obaani obaani ffenna tuveeyo babaza abagamba nti ate ffe bannayuganda abawejjera abali wansi nti ffe tusinga ate bo mutyo ffe tuba tugenda okubasasulirako abali muki webale nnyo munna mwami Makubuya. BBS telefina lo oli ku telefina BBS mukulu wange nkulamusiza mutaka wekooki Kawoma City ndawe bali kuleeta mukadde waffe Alex Mukulu kuba be bamu ku bantu bempenye ekitiibwa mu kutunuulira ensonga nange nzikiriza ne mukulu ebyaddala Bobi Wine alabika yapapye okwegatta ne Dr. Besigye ku telefina ku oli sebo bannyabo
wangi kale sorry BBS hello yes seba amanya ne joli BBS wangi yes sebo tesa nkulya amanya wantakutte John kizideno kabuma yeweyo salama road kaije alright kyotesa kyogamba kyowabula Direkema tempa kula mnangita kugwanye kwenda space wadira lwaki kale bwateesa bwatyo teyakyogala BBS hello oli ku BBS telefina amanya ssebo ne gy'oli nange Abase Bushenyi ogamba otya ayabale nnyo kumulamu ogwo sebo yes sebo nze nsiima kusiimi byonna 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 byokola ate n'abeero bonna bidde nnyo sebo webale kusiima njagala akulamusa ku Ben and Fred tulina masiko nti webale online audience namwe mbebaza ndowooza akadde tekajja kunzikiriza kusuukako awo contribution nyingi naye mwami Alex Mukulu akyali mulamu ajja kuba ajja ebigambo ebisembayo bannansi oyinza okuddamu ku abo naye ndabadde basiima busiimi ebisembayo nti abantu baffe abantu mu Uganda tumanye nti tulina enjawulo wakati w'okukulaakulana n'okukula. Okukulaakulana is development, okukula is growth. Yes. Uganda weeri tetunnaba kumaliriza kula tusobole okuyingira mu kukulaakulana. Kati gavumenti ekola enguudo ekola biki ekyo kukulaakulana. Naye toyinza kukola luguudo ate oli n'aleetako ente, waliwo enjawulo eyo, n'alundirako ente oba n'akola ki. Tulina okutegeera bannayuganda ffenna nti ekiseera ekyokukulaakulana n'okukula bya njawulo. Kati kyetulaakinga ennyo kukula. Kyetulaakinga kukula. Njagala kwebaza okutambula